Hello? Hello? Ati Honorable Dr. Ssegirinya. Waliwo akola eddwaliro nga tamanyi busawo. The Bluetooth device is ready to pair.
Okay, action, you go. I'll just tell you. Okay, when you go on. Wakati. Wait. Action. Hadi geldi. Yeter. Yeni şoför. Getiriyor. Doktor bu Ssegirinya. Bu hafta muganda wa. tusaba banno muteseko ekyata kyokuzaayo okusomoosa omulwadde nga omulwadde wuyo Dokita yalina okubeera najaze nasayina atudde ye dokita temukwatakuba naye bwendaba bwalaba nga kimutirirwe kyagenda okukola kyamaanyi agamba fulumako gwe bwojja kinyuma nnyo ekikolera amakulu ate nga nze abadde nga ayita dokita nti omulwadde ki embeera etalusi najja n'ebintu bye gwomanyi kati ziŋŋamba kyoyagala gwe jangu kwagala ng'ojja kubanga gwojja kulaba mulwadde sagala bakusange gwosangawo dokita dokita ng'akola mukube dokita Dr. Segi. n'ebirebo yagala gino ebidumye
Tonyonyola ebyo yes kati kwatako emitwalo 2 ezimwezi n'omudwaliro Yagula n'essimu Kayonga. Tugumye. Nenga jakwa bulungi. Inshallah. Twekanze nnyo. Twekanze nnyo. I don't know. Sorry. Gana. Ulimutia. Yagala kanyuma wanonola kulusira naye natolira isero naye gakuba bulungi inshallah sayi gakuba bulungi tuli tusobola kuvaamu Doktor natabusemu atabuse kiki naawe wena nga mulwadde atabuse Bravo, musindika moto. Ukoma mama. Tugenda naye. Nange kiri mu kingambi naye. Anangi Musa dokta atabuse sitakolinda ko katono Bwana wenye ni hata kugari wala sisi ni matendo wao. Oyo mwana ndiye ndio ndashaka kumata dokta atabuse bade machenge. Nenda zikusindikira sawa. si bwafu na. atabuse kuzobera okuta atabuse Ninawe ndio. Yeye ndio ndio katika sawa. Unataka kumba kama kama yasema. Basi ni wapi? Nsusu kumbani Baba yani na shirika hilo mwadi kama Adisa Machizibu. Tijeyo. Chisikayo. Chisikayo kati. haina ngoro Siwa chikwisiza kitya. siwa alhamdulillah tuwaza mwebaza fatusha twaza tuli mukaaga Tuzi gwako.
Tesibala abana bajja kujukiza bujukiza. Okyanyumirwa buli olwaleero tuli ku ki olunaku lulayiro wano? Tuli ku ki? Tulina wetulabyeko mu bifaananyi. Mukiri wano nti ensonga ya Adamu Mulwana. Mulwana abamwedde ekitanda abadde mulwadde. Naye ku ssaawa eno agenza ajjako atereraterera. Inshallah. So tusaba byasobodde okumuyamba aveeyo ajja muyambe. Kuba omusajja muyimbi wa ggwanga. Muyimbi wa ggwanga, muyimbi anaaba ebyo. Naddala eyo sadi y'ebyobufuzi ayimbiddeyo nnyo. Ayimba mingi, ayimba toka kwa barabara, besijana enjia. Bangi bendaye bamulala bayimbiddeko nga bali mu mbeera ey'okubeera nti bano myakalu. So kati kino tukwasize wamu tubeere nti Mulwana tumwagala mulamu, nti tumwagala ng'ate mulwadde. Wabaawo obusobozi mubiri yonna bamutuuseeko nti omusajja alumuki mulwadde. Mulwana amaze ebbanga ki nga mulwadde? Mulwana oyo yatandika agamba nti busera amuluma. Beera awo busera ajaga afuukafuuka bw'atyo. Naye aludde ebbanga kiruddeko emabega aludde. Abagamba ki ekirwadde? Kati twamutumanyi mu busera naye weyeekebeza ate endowooza tesinzikyuka. Waliwo ebiyitingana mbu yatuuka ekiseera nga takyafaanana bulungi ku restauranti ne mu mugobawo bituufu? Ebyo bigambo byamugavu atategeera nzo kimbuga ku ssaawa eno bw'osanze kyembugira ate nga namugobawo. Nze Mulwana zisobola kati ekyo kyoyogedde kinzigyeko kubanga engeri gye mbalewo ne Mulwana ebbanga lyonna sisobola obadde ate wane tasobola fa naye nti ku ssaawa eno nina mubeerawo paka ku kisembera kubanga nange ambeererawo. Kitegedde Adamu zigwe mpasendizange ndigenda okukino. Adamu yava ku byokuba nti mukozi wange yafuuka muganda wange. Kitegedde so muleme kwogera bigambo lwokweyagala okuwulireko butunde watoleeta ekigambo nga kijja kyonoona mukituniranga nnyo. Kati ekyoyogedde kigenda ne ku Facebook, ku YouTube biki kitegedde. Wowulira kijjeewo nabikoba so sinabigamba. Okwata ambulensi ojja omugjewo wemutadde nga bamujjanjaba bamanye nti okoze olina bikoba. Kusinga bw'onoyogera ate n'olekaawo oba nze onkyusa kati bagamba nti zemwesonyiwe muleke gwe omuyambi si ekyo. Bantu ki boyinza okukubira kati omulango okusinzira koza abaddeko n'abantu abanobyabufuzi bangi, abaddeko n'abantu abanene bangi okubira omulanga mukwasaganyize wamu nga tulaba nga Mulwana nga sinaba kugamba okuyemba si bbanja. Kitegeeza kiwemanya nti okuyemba sikola ki si bbanja ate buli omu yakuzibwa bubwe okuyimba bubwe. Kati gwe bwe kikwatako nze sijja kulondowa muntu oyo wabula mpitidde wamu nga ntandika naawe nti gwe kyonookola kyekijja okuleeta Mulwana ki kikijja okumuleetera okubeera mu bulamu bwe bulungi. Naye tokireeta ng'ate nga wokireese kubambadde njala kukuguluyi. Mulwana gy'akomye n'obulwadde gye bumutuusizza obulumi bwayiseemu neki kyenwanya olwedde omaze okunzijjako. Olabako enzo yabakuba mbadde ejja kukuguluyi eyaddako. Nga tumaliriza baka kyoyinza okugamba Mulwana essaawa zino okumugumya okumanya nti muli wamu naye? Kyenyinza omulala asobola kumbuuza. Mulwana yatugamba nti mwali musuubira kindo yali ayina obulwadde bwa siriimu naye mwawulira mutya nga kimwasuubira si kyali ng'ate alina obulwadde bulala nnyo ate nga bumala munnya amaanyi? Ebyo by'abantu era kulowooleza omuntu bulwoba kati naffe batuteekako dde ekyokubeera nti abayimbi baki bonna balwadde naye ng'ate abafa ffe tuziika abo abatwogereranga nti tuli baki balwadde naye nga tebamanya nti twabaziisa. Naye Adamu
bakirowoozaako nakyera nekituwa okubeera nti tugenda ku check up general check up nebamukola general check up results nezidda nga ali mulamu kitegede kati nebagamba nti tukole ate enene kati enene mwebazuulya obulwadde obukolaki ekigambibwa nti system y'ekibumba siiki sintuufu eddagala lyamira katugamba lya bbeeyi era yeebaza gumu ennyini nti obaddewo nnyo era obadde mpagirwa Obulamu okulaba nga akyasobola okufuna eddagala eryo nteekateeka kikuba yatugamba nti yali yeetaaze okgendako e Kenya alina okufuna kujjanjaba okusinga kweddagala alijja Kenya naye yali yeetaaga kugendako e Kenya afune kujjanjaba okusingako kaawe nteekateeka ki gyemulina enteekateeka nga bwe nagambye wali emabega nti okuyamba si bbanja waliwo ate abantu abakyalina ekisa tetukaka muntu naye gwe lumiri lwayaga nga lumiri lw'ensi ye Mulwana ng'ogyeko okuba nti Mulwana ayambako kinene mu music industry ayambako kinene mu politics so baveeyo ate balina n'obuyinza baveeyo bayambe omwana kitegedde buli gwe yayamba kale naye amuyambe kubanga akoledde nze gwensinga okufokasingako abo bonna mpulira bwemba kusimu bamba naye nnyo mukozi wange ayogera ku ba Ingrid n'ayogera ku ani Besigye n'ayogera ne ku ani vice president yani bebetyo kati mpulira amannya wabanga anyumya ng'akola ki abo MP bangi nnyo bayogerako so ekyo baba bakimalanga bave ku buno baffe okusondereza obw'emmere nti emmere naffe FDC ekibiina kinene bakuŋŋaaniranga awo ng'owulira ali eno ndi eno olira liggulu lyaluwa naye tetubalaba mwaddawa bannange muleme kubeera nti wemutuuka omuntu mweyambisanga kuba kutuuka amugenda temumala ate nemukola ki kusaawa eno abeetaaga wano omwana waabeetaagira bannabyabufuzi abamukozesanga simanyi ngaeki gye bamukozesangamu naye bannabyabufuzi abakolagananga ne Mulwana wano Mulwana kekadde kabeetaagiramu naye abalabe nti mubeereddewo please mujje muyambe Mulwana asobole okubeera nga ategeera sente financial sente ze zitusumbuwa ndowooza kitegedde bwe tolina bulamu bwojja kuleetera mu kikopo omuwe naye wojja nesente nozimu ate yasobola okwano netumuteekerateekera ogenda ate oba naye gwagakaani nasobola okubeera nga aterere otugambye saidi ye ey'ekibumba yeriko obuzibu tugambe kino kyava ku kigambibwa nti yali abutwa getwala nti saidi ye ey'ekibumba yeriko obuzibu kitegeera nti ekibumba babalina okugenda nebakikebera nebafuna ekituufu kikyeki kubanga oyogera ekigambo ekyo kitegeeza gwoba olina obujulizi kati ebintu ebimu balina bwe bagenda naye bwe babigamba so sibinako nnyo gundi naye nze kyenfa blood kyenfa njagala mwana naye muki mulamu okubidde bannabyabufuzi naye ate abayimbi bo abalala ng'ogyeko gwe balina engeri gye bavuddeyo Obulamu watuukirako omulundi ogulawo nga gwe abaddewo nga taata w'Obulamu nakyo tukigattako omuyimbi abalina nadde abayimbi tulowoleza nti tuli bubi naye abasobodde nga bakwata emisa kisemakulu alina concert ku Serena nga 19 yandibadde nendozerawo zinamunasasula ne bayingira ajja kubasobola okujja kubanga atererawo bangi ajja kubasobola okujja n'ayamba abayimbi abanene baŋŋamba principal yajjoba principal yajja we bali nnyo principal Kyagulanyi bonna kibi ekyokulabirako ekirungi oyo omuzadde omuki omulungi awulira akakoonyo omwana nga
kaaba Natyaamu sibisi babebe cool bani na Kenzo Lutalo na mujeni amekada Mulwana machine kintu kiraba okwegatta gemaanyi lumbere kimu mubeera b'amaanyi kitegete abo nawe akusamiriziki waffe simanya bayuani batonono sebijali nakibiinaki mwenna muleme kutweyambisanga agamba nti mutweyambisanga etuuka gye mulaga mutulageeko obwagazi wano mubuzi wetubetaagira singa mwavuddeyo dda aba UPRS bayugatuni mwenna nga mwagambye dda nti kati milioni 5 zizo omwana agenda abiri kubanga mumanyi nti bland ate alina kyemwetaaga ng'ogyeko ebyobufuzi eri muyimbi wa ggwanga akyawandiika so kyenyinza obagamba buli asobodde yenna mu ngeri yonna aveeyo alete ajje awe mu Mulwana ada Mulwana obuyambi umeyina engeri gyetulidde omulanga guno okumanga ekibiina kitwala abayimbi mu Uganda mpozi nguluziza Mulwana naye sinakimanyi ate nze kyabagize kubeera yaŋŋamba nti principals waliwo n'omwami mulala gwe twebaza obaye dokitaani omutuusako obujjanjabi twagala tumanyi bajje wali we baba banoonya obululu bavaayo mu kamera kakati ku mulwadde era baveeyo bagambe nti Besigye wuuno aze mu kamera ekitegedde ku Mulwana kiyinza okugamba nze ekintu kyenyigira era kino ekintu nkirumiriza nga nnumiriza kugamba nga ndajanira Dokita Besigye oyo omuntu okuyimbira oluyimba olulamba ensi yonna newulira Besigye anayimbira toka kwa barabara eyo ali ngombo nno yeyandibadde asooka abadde mulwadde bali mulwadde nati singisi naye akulikeyo naye nga jje era tubeere ku kino kyetuliko nti ekirumba kya Mulwana tekirumbeera mingi togatta abo nogatta ojja kubuzaabuza ojja kulaba n'abasawo abaganda bote mwetaaga buyambi bwabo mu sente nga bazza abasawo ate ffe twagala sente Mulwana agende mwagakaani tonjogeza bigambo bingi kuba waliyo ne mwanyinaze mama Fiina mwanyinaze jangu ate wewa gyakigala bugazi mwanyinaze mama Fiina jangu okole ki oyambe muganda ate nono muganda okubanga wamamba jangu oyambe ada Mulwana embeera eriyegeyege na buli asobola bambi buli alina omutima ogulumirirwa music wa Uganda buli alumirirwa obulamu bwa Mulwana Uganda yonna muje kakati ng'ennyumba eyebyeyeenyirire yegombesa bangi ku kyalo ngule n'emmotoka ey'ebbeeyi nange nenyoola ensaliza abaana byonna Mukama nalimpa naye kakunyumize duniya bwetambula byonna maama babifuna nekulabira seno bwekyuka emikwano gyakyawe enganda zakyawa abalabe ne beeyongera abantu b'ensaano kyoba omanya tebagala kulaba li bulungi buli sitepu gyetuukako ebungi bw'abalabe bw'osonga nebukwona kukyukira ne gusula naye ng'otafuka ensolo ne weebuuzako n'esinda buli omu kunoolira zonna kwezenne ono obulamu bwandibadde bunyuma naye waliwo bannaafu ababutuleme kukolerera kuba bulungi olya kwagaliza kuza mabera kusabiriramu webale kuweereza ggwanga olunaku lwaleero tukusanze omulundi gwo ogusoose ng'olabika nga oli mu kifaananyi kimanyikidde okukwata ekifaananyi oba abantu kyebayita okukola vidiyo era twagala obuuze ku balonzi n'abawagizi otubuulire tukola kyo wano olunaku lwaleero. Abawagizi bange n'abawagizi ba Mulwana mu Mulwana
nambala musiza nnyo amanya nze Ssegirinya Muhammad mbaka wa Parliament wa kitundu kya Kawempe North bw'ondaba n'Adamu Mulwana ono teweewuunya kubanga ndi kyendi waye anyinako ettaffaali. Adamu Mulwana ono musajja wa byabufuzi ate musajja artist, musajja muyimbi, naye embeera bwe yamutabukako n'alwala ng'ate Ssegirinya sisobola kutuula kubanga mula muganda waffe embeera gy'alimu yadde nange ndi mulwadde naye ate waliwo omululu wakusingako. Adamu tali mu mbeera ya mulembe era olunaku olwaleero mundabye nga ndi naye nga tushutinga vidiyo okwongera okulaga abantu embeera muganda waffe Adamu Mulwana gy'alimu n'abantu okumanya nti muganda waffe tali bulungi era tulina enteekateeka nyingi nnyo ez'okulaba nga tumutaasa abe ng'asobola okubeera ng'atereera nga mu mwezi otulowooza ne ku kawoshi mu Kawempe eyo njagala gitekeka, njagala kunoonya venue tulabe nga tusobola okuyamba muganda waffe ono ate ne mu Makindye muno namwe mumanyi nti budde bwonna mugenda nammwe okukola enteekateeka tulabe nga tumuganda waffe ono tumugattako ettaffaali kubanga embeera gy'alimu si ya mulembe. Yali musajja anyirira, yali musajja asobola okweyimirizaawo, yali musajja asobola okubaako byakola naye ndiwumulaba kati amaziga gamukulukuta olw'embeera gy'alimu. N'olwekyo ŋŋanza omulwanirizi w'eddembe, ŋŋanza omusajja amanye ennaku, ŋŋanza omusajja ayagala buli muntu abeere bulungi. Simadde siyinza kutajja wano kulaba nga muganda waffe Adamu Mulwana tubeera naye mu mbeera yonna kubanga nali nkoze eddwaliro nga Adamu Mulwana ono obutwa bwalimu busobola okumujjanjaba naye eddwaliro lyagwa. Kitegeeza Adamu yeetaaga either Nairobi Hospital oba yeetaaga Aga Khan oba yeetaaga mutwala UK oba London abe ng'asobola okubeera nga ajjanjabibwa atereera. N'olwekyo leero tubadde mu video shoot okulaba nga abantu mumanya kiki ekigenda mu maaso ku muganda waffe kuba musobola okubeera eyo ne mulowooza nti babintu byakusaagira. Manya abantu waffe bategeera omuntu nti mulwadde nga amaze kufa naye musajja yadde mulwadde kyokka ng'omuka tegukyaddamu gwe bategeera nti musajja yadde mulwadde. N'olwekyo bino si byakusaaga, bino si byaki, musajja waffe mbeera gy'alimu sinyiira. Honorable omuntu walaba Adamu ebikolwa bye n'ebbanga we yakolera ebintu bye bawakisize yali sayidi ya kibiina ekirala ate gwe tukutunuulira wa kibiina kirala kino tekikwesiitaza kuba nti ojje oyambe Adamu abasigadde bayinza okugaana okuvaayo. Munnange nava mu FDC nenyingira Nuupu nga tulina Adamu mu FDC ate era Adamu yali twin one ewo mubanda gyali ate neeno gyali musajja si wakusaaga ali wa revolution wankyukakyuka wa bonna ye ali ku struggle etambula. Kitegeeza nti tewaliwo ekindobera kubeera n'Adamu kubanga kyaliko kyendiko fena tuteeba mugundi mu college gyateeba gyenteeba ate era mwamulaba ne mu kampeyini ezaggwa ezamugana ngero bali bati Kyagulanyi Ssentamu era Adamu yakola ki y'omu ku basajja abaavaayo ne babeera naye. Naye wakuba mu mbeera eno gye tuliko ey'okulanga muganda waffe abeera bulungi tetwagala teekamu byabufuzi twetaaga abantu bonna bamama fiina baani buli muntu yenna asobola twagala ayambe kubanga oba otaasa obulamu tolina kutunuulira byabufuzi. Nze nakola eddwaliro wali mu Kawempe nali situnuulira byabufuzi oli walagira mu t-shirt yennaali nga tumujjanja baffe kyetufa muntu okubeera mulamu. N'olwekyo n'ekyokutaasa Adamu tetwetaaga nti oba kyabyabufuzi oba nti ngweri oba onaagwena twagala tutaasa obulamu then tulabe nga muganda waffe atereera. Wetutunuliramu entandiko eri etya ku Adamu bye yeetaaga biki by'oyinza okutunuulizaamu? Adamu yeetaaga ebintu bingi nnyo. Ekisooka yeetaaga ya tiketi okugenda jjanjabibwe, yeetaaga ssente ez'obujjanjabi tulina okubeera nga tusooka tudipositingeko tukyalinda quotation ku malwaliro agamu ge twawandiikidde babe nga bagituwa beetaagako deposit ssente meka muganda waffe okusobola okutravelinga because waba agenda mu America tuba tulina okusooka odipositingayo ki okudipositingayo ssente waba agenda UK era bwe kiri pozi Nairobi n'Aga Khan yo ne bw'otadipositingayo n'ogenda musobola okukikwasaganya agogonga manyiiko bulungi naye gali amalwaliro amalala nti bw'odipositingayo then nga bakuweereza invitation kati invitation gyotwala ku embase ate okufuna ki okufuna visa. N'olwekyo yeetaaga ebintu bingi nnyo kati abantu tunatandika kampeyini eno ey'okusonda abantu ze banaakuŋŋaanya ng'era tubalaga accountability nga tubabuulira nti tutuuse wali paka muganda waffe bwe tunalabanga obulamu bwe tukutaasa. Baganda bange mbeegayiridde wero kiriwa Adamu nkya kiriwa Ssegirinya ŋŋanze era ngenda kuleeta ettaffaali eryegasa gye sisobola kwogera kati olw'embeera gy'omanyi embeera gy'omanyi musajja akava mu kkomera ekintu ng'atonde kinene bulala abantu ne batya kikyali kiri muto kikyali kiri muto naye nga nange nina okubaako kyentoola omuganda nga Adamu ono because ndi kyendirwa Adamu
bwe zijja kubwa kansala Adamu yajja nanyimbira ku bwereere mu kawempe n'ayimba ennyimba ku bwereere nga sirina kyakumuwa wabula nga musibuza jambo n'atambuza oluusi ebigero oluusi n'alinnya booda ne yeeyongerayo naye nga nnyimbidde era abalonzi ku bwa kansala ne bannonga obwa kansala bwe bwatuusa ku bwemupi kyobala bwe nawulidde omulanga gwa Adamu nadde nnyina kudduka misinde ate sinze nzekka Adamu ataddeko abantu ettaffaali abantu bangi abantu bali mu paliamenti awo lwa Adamu mukama waffe Dr. Besigye Adamu yalwala oyinza okuba tomanyanga naye mutegeeza mukama waffe musada wa Adamu yalwala toka kwa balabala olwo oluyimba lwakuba hiti nsi yonna Lord Mayor Elias Lukwago mukama wange musajjawo yalwala twetaaga buyambi musajja waffe abeere bulungi madamu Winnie Kiza musajja wa Adamu yalwala twetaaga buyambi nandala mafaabi musajjawo Adamu yalwala n'abakaba parliament bonna nze ngenda kuwasaganya abakaba parliament naddala ab'ekibiina kya NUP n'abeefudisa bamenyinako mikugu benyinako omukwano mwejuke Francis musajjawo Ssebo yalwala Adamu oyinza okuba obadde tomanyi naye kati tuyite wano mulengero mulabe bwafaanana yalina kiro Adamu yali aweza kiro 2 twepimanga naye kati alina 42 tugenza okuddamu omupima alina 42 tusiŋŋaŋŋanako busiŋŋaŋŋanyi nze nange baali tebannakwata nalina kiro 98 nagenza okudda nga 5 gasigadde mu kkomera kiro 5 tukiza kyakusaaga so omuganda waffe embeera gyali musinungi yeetaaga buyambi yeetaaga kulabanga ajjanjabibwa mwanyinaze eyingulirivu linawe oli mulungi nnyo mu mobilization Adamu nange yalwala Nyanzula Dolini Adamu yalwala kuba wayinza okumanira ti batumanyi oluusi n'essimu Adamu zaamubulako kakati kyekiseera bamanye omusajja tali mu mbeera nnungi bona ekoloza kino si kyekiseera nga mmwe abatuuse eddoboozi mu paalamenti y'eggwanga okulanga muteeseza bannabitone bano okubanga tuva mu ngeri ya kawashi ne babeerako ettaffaali ye bafuna naddala okuva mu paalamenti kuba tula naddala NUP yekyasinza ababaka abalina ebitone abangi ekyo kituufu nnyo era bannabitone mbakubiriza kati mu paalamenti tulinayo muganda waffe Rudamani tulinayo Geoffrey Lutaaya ate era basajja ba Adamu actually bwe mbadde nkuula ate abo mbadde bambeera era nkoze bulungi nnyo kubanga bwe balina n'osooka okukulembera olutabaalo bannabitone naye kati walina okubaawo enteekateeka ekolebwa kuba tubanga tulinayo Geoffrey Lutaaya muganda waffe Honorable nga tulinayo ne Rudamani basobola okuteekawo enteekateeka ne tuleeta proposal ti munnabitone bw'abanga alwadde abeeko ennyambibwa gy'ayambibwanga mu paliamenti kuba ettaffaali bannabitone ne baleeta ku ggwanga ddene ennyimba ze bayimba z'amakulu balinamu message gye bateekamu eyamba ensi eno lwaki bwe bafuna obuzibu ate oluusi tugenda mu kawashi kuba yeebaawo awo immediate kubasondera ku gundi ku live kibannange muyambe ate oluusi akasente ne kajja nga katini naye akasente lokaba nakavudde wali mu paliamenti ate mulinayo bali representative abasobola okubaako kyeboogera ku nteekateeka eno ndaba nga kijja kubeera nga kituyamba nolwekyo bannabitone basaana okusalira amagezi ate ne bannabitone nabo okwekolamu omulimu ogwawamu kubanga enkokola zisuuse bannabitone onawoza nze ensinga kakati abandi badde bekolamu omulimu okulanga bayambagana n'osanga bali mu kulwanagana ni asinga nze ensinga gundi gwosinga nze ebeweiti kakati ebyokulwanagana bwe bityo tebiyamba tobola munnabitone olusafiirwa n'alwaza nga ne ssente ez'okumujjanjaba bambi tewali ate nga naye oluusi talina kubanga akasente kafuna ebikatwala bingi bannabitone akasente ako ke bafuna bakakozesa oluusi mu kuyamba kati Adamu ono musajja namuyitanga nga ndi muzi charities ne mugala lw'abaana ene kawempe balina obuzibu tebalina kyakulya jantugende tubakyalire n'aleeta 2 nendeete 2 tugatta tugende tuyamba abantu kitegeeza nti n'akasente ke yafunanga Adamu era alina we yakasonsekanga alina be yayambanga kati olwaliro wabanga afunye obuzibu tetuyinza kutuula naffe tugende tumuyambe kuba enkola eriwo bw'oyamba leero ate nkya yakuyamba Adamu abadde ayamba naye kati takyasobola kati ffe tulina okumuyamba yembeera mwe tutambulira ensonga lwaki nnyamba nnyo abano bagaa Ssegirinya oba mugagga siri mugagga kubanga okuyamba si bugagga okuyamba guba mutima abagagga bangi nga tebayamba ate abaavu bangi nga bayamba naye abantu balina okukitegeera nti gw'oyamba leero enkya yakuyamba nolwekyo Adamu tetuyinza kutuula ng'ali mu mbeera ey'okubonaabona nolwekyo baganda waffe Geoffrey Lutaaya Honorable muganda waffe Rudamani muganange Kayemba Solo bwe kiba kyetaagisa kukola show tugiteeko oba ku Freedom City nga yakuyamba Adamu nakyo kikola tutugaa nti bannange toka kwa balabala musajja waffe tumunoonyeze enteekateeka ey'okumujjanjaba tumunoonyeze ssente ez'okumutwalira oba yindi yajjanjabwe ne bwe tugiteeka wali ku gundi ne tugiteeka wali
ku papazi nawo wakola oba akamwesi wali wange nawo wakola tulabe nga muganda ffe tusobola okumunoonyeza akasente mbeegayiridde bannange tuleme kubeera kutuuka lunaku olundi kale omusajja singa twamuyamba singa twakola bwe tuti singa oyo gwe twagala okugjawo kyobala Ssegirinya nange sinaba kutereera naye ate Adamu embeera gy'alimu ate embi esinga ku yange kati muno embeera bwe beekusingako ate muyambe olaye ng'abeera mu mbeera ennungi nolwekyo Adamu nja kuyimirira naye mu mbeera yonna ne bwe kiba kyetaaga mutwala ku paliamenti wali buli mubaka tumutegeeze nti Adamu waffe mulwadde tugenda kugendayo mutwale buli mubaka nti olwo Adamu Mulwana twetaaga buyambi Adamu Mulwana twetaaga buyambi olwo Adamu Mulwana ngenda mutambuza nga bw'onootunda enseenene mu kibuga enseenene nswa menvu bwe ngenda okukola Ssegirinya ne mu kibuga omwo nja muyisaamu omwo munaku waluwa paaka era nsaba poliisi nti muganda tetuli byabufuzi tuli mu kusondera muganda waffe saagala muntwale misinde ochola nkusabidde wano muganda wange nti budde bonna nja kuyisaako Adamu Mulwana mu kibuga omwo nga ngenda nsonda ssente z'okumujjanjaba nti bane muyamba Adamu Mulwana ng'abatunda amenvu bagenda bayimba bizinesi zaabwe ng'abatunda enswa bagenda bayimba enswa zaabwe ne muganda ffe tugenda okukola kuba twagala taasa bulamu bwe tunaatuula obutuuzi babulira mazima obulamu bwa Adamu Mulwana bujja tugendako ate tutandike kale singa twakola kino bantu banyumirwa nnyo okuwa amabugo okusinga ate okutaasa obulamu oba lwaki muntu ayagala nnyo awonnya amabugo ne bwe muganda tutaasa obulamu aye takkiriza olwekyo prevention is better than cure tutaase muganda waffe abe ng'asobola okubeera ng'atebeera amalwaliro g'omu Uganda nago malwadde go gennyini ti amalwaliro nago malwadde kakaye eddwaliro jatwalayo omuntu balina panado balina ki betulina kati Adamu Mulwana eddwaliro lyandigenzeemu erina specialized medication yandibadde Mulago Hospital naye bw'omanye ekiri Mulago Hospital eddwaliro ddwadde n'okusinga abalwadde abagendayo kale omusajja wegala tumutwaleeyo tekisoboka kiruddu gituukeko yoyokka nga wakatuuka wali ekivundu ekiri wali muganda wange era nagambye alani aneekwate waliwo baganda bange eyo abali ebweru abangambye nti basobola okujja ne bafuuyira constituency nga bagenda okufuuyira yange perfume naawe ekiruddu bamufuuyire constituency ye ekivundu kiveewo kati tuddire Adamu ono musajja international icon tumutwale ekiruddu muganda wange tetusobola kikola ekyo ekivundu kyokka bwe kinegatta ku bulwadde obumuluma tajja weza wona wiiki bwe tumutwala emulago ekivundu ekiri emulago tajja weza wiiki tulina omutwala mu ddwaliro erina specialized medication tulabe ng'asobola muganda ffe okubeera ng'atereera Adamu togera ku mbeera gy'olimu essaawa enoolyokekati obulwadde buno bwatabuka yatukebera nga tulina obutwa nga buli ekibumba bugenda bukirya badokita batuwa amagezi okulaba nga tufuna obujjanjabi obw'amaanyi okulaba nga ekibumba ekikirawo kizimba n'okunona amajeerwa so kati tuli mu kunoonya ddagala ery'amaanyi badokita bagezezzaako okulaba nga tunoonya eddagala eryongera tuyamba ekibumba ekyo kijjawo okuba obutwa bukireeta n'okubunoonamu tugezezzaako era neebaza baganda bange bonna sijja kumenya mannya kuba bangi abalwanya okutuuka ku ssaliro kuba kati nsobola n'okusimba n'entambula lulera zisobola okulaba nga nfunye obujjanjabi nensobola okuba nga nsobola n'otuula naye onalebo we yajjidde yasanze ati lisiti ekoze eki ngenze envumbavumba so mbeebaza buli muntu atadde tafaali ku bulamu bwange nti mwebale nnyo mwebalire ddala nnyo nno ddala nsaba Mukama abawo omukisa abawo obulamu obw'essanyu ne famire zammwe aziwa omukisa kubanga essaala zammwe n'abasobodde okuleeta kyemuleeta ensonga lwaki wendi n'alibadde lafadde neebaza onalewo Ssegirinya ono y'omu ku bantu abalwanyi nti oyava mu kkomera yalwana zamala nnaku nga ovudde ku kiro kyabadde nti mulwadde olwafunamu olw'omuwangu banajja fakti yasanga nambuuza naye Mulwana oli muyimbi lwaki togenda mu studio embeera ki gy'osobola okuyimbako neŋŋamba okugjako nina kuyimba nti abantu babi abantu busaako kino ekyokumpa obutwa bantu era nankwata studio ali awo nankwata nangamba tugende mu studio nasasula studio era ne vidiyo eno gye tuva okukola ona bwe yagambye Mulwana ate tolina kufanga ate omuntu wennakabulemu nga omumanya ebigambo bye omuntu wennakabulemu
olina okuba nga oli muyimbi katugende tulabe kuba tojja kugenda kukwata nkumbi tugende kutwala ekole vidiyo oddemu kubanga abantu bamanya nti oli muyimbi bayinza oba bagamba nti adda mu buyimbi wabuvaamu kujjana era tuva kwata vidiyo n'afisa obudde olunaku lwonna n'alumpa so kintu kyanjawulo nnyo 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 bannayuganda mwenna abasobola okukwatiraku olulaba oluyimba luno lulaba olunyumira olwongereyo alina kyasobola okuyamba ku bulamu osobola omutuyamba mwebale nnyo mwebalire ddala Adamu bwetuwuliriza mu luyimba luno olinga eyaluwandiise ng'olujja ku mutima ng'era olina ensonga lwaki oluyimba oluyimba nalujja ku mutima olw'ensonga nti dokita okuva wetwava ddwaliro naŋŋamba nti olutwa bakuwa olutwa neewunya nnyo abantu kubanga kasirina mmanja sirina gwe naliivumye wewaawo nayimba oluyimba tokava balabala lwali lukyusa abantu okulaga nti kino kibi kino tekyetaaga amalwaliro tekuli ddagala enguudo mbi ekyo kyali tekituusa kumpa butwala kuva mu nsi kuba ffenna mu nsi tulwanirira ggwanga lyaffe kuba bulungi nalumwa nnyo ng'omuntu kwe kuyiya oluyimba olwo neŋŋamba nti obulamu bwandibadde bunyuma naye abantu betubeera nabo kuba neyabumpa sebumayi naye kirayinza okuba nga yalinga bamukwano gwange oba kagamba abantu babi wejjusa okuyingira ebyobufuzi obeerakawono wejjusa nogakayisina nasigala mu kuyimbako nga simba nyimba zaabwe byabufuzi nasobola kwejjusa kuba nze banzaala Luweero bazadde bange balina battibwa mu lutalo so okuyingira ebyobufuzi sirina gwe neekwasa tuneyabimbeeramu ate nakubiriza abavubuka mwenna banaga nti oba oyingidde politics tobaako gwe weekwasa salawo politics tegeeza kusalawo salawo gye waliwo n'abali emulago bagenda kufa n'abatomeddwa tebavudde lwa politics era sobola kwejjusa nti politics wabula omuntu ng'omuntu w'omutima omubi asalawo okujja mu nsi ekitegeera sobola kwekwasa nti byobufuzi byebigizi kubeera nayo saali badde nabyabufuzi bangi bafudde kale ite abantu obuyagala bwosubira mu lubaawo olina kyobagasseeko nawe otalina kyogasseeko naye ngosibasookubira nze sirina gwe njja kumenya linnya nti ono naye nsubira eyanyumira oluyimba olwo neyajjamu amakulu gaalo n'abamu abaalufunamu mulimu ababaka palamenti bakansalas meya bangi abajja ku lijimiro kuba nze muyimbi yasooka okuyimba oluyimba olwalabula bannayuganda nti twetaaga kirugu twetaaga amalwaliro gabeere nga mayonjo gabeemu eddagala nze muyimbi yasooka okugamba omukulu mwami Museveni tutoka kwa barabara tulekera ejjimu empya ekitegeere so buli eyalaba message eyo n'omuntu yenna eyabuuka n'ava mu buzibe nga yali alobedde mu NRM bonna abaabuka kuba opposition yonna okubuuka nakakati omuntu kuba opposition kati yonna esinga Uganda yonna namba esinga y'opposition naye nga yava ku luyimba olwo abantu okubategeeza nti nenakyemalira ngambwako so kusaba osobola okubeerako ettafaali lyoteeka ku bulamu bwange Honorable Kyagulanyi yakukyalirako ewuwo obuyambi bwe yaleeta tebwamala oba naye okyamukoowola mu basigadde okukyalira omuntu tekitegeeza buyambi nti omuntu asobola okujja n'akuzaamu amaanyi oba ogenda kufa n'owona tetwagala tugambe nti buli anajja nti azze aleese buyambi n'okujja okunzizaamu amaanyi uganda nga obulamu buno bwoba obulina tobutwala kakyala tobuwa kitiibwa naye obala okutuuka mubya dokita n'akugamba nti bakuwa obutwa era ekigumba kyo kiri mukunda osobola n'okufa otabeera n'abantu bakubudaabuda sigamba nti tugambe nti Ssegirinya yajja bwati tundi yajja bwati no jangu nga bwoli ogumye abalwadde bonna nekitutwala mu balwaliro bonna kugumya abalwadde abo so obulamu kintu kya bbeeyi Katonda yakikutte mu ngalo yasalawo nti ono agenda ono tagenda so bannaffe baliwo okutugumya nti oli wakusalaga ojja kuwona sobola n'okuba n'eddagala oba nga alina n'obusobozi okutwala mu ddwaliro erisingako awo tukwenza